oluvannyuma lwa munnarepublican Donald Trump okuba obubaka bw'obuwanguzi olunaku lw'eggulo bannansi b'Amerika badde batamuwagira ne bagabamu ddala essuubi nti oboolyawo ebintu biyinza okwefuula. Kyokka ate ekyomuntu waabwe babadde bawagira Hillary Clinton okuva n'akkiriza nti kituufu yawanguddwa kino kyabatanudde kwe kusalawo okuva mu mbeera okwekalakaasa. Bano basazeewo okuva mu mbeera okwewa kunguudo nga bawakanya obuwanguzi bwa Donald Trump olw'ebigambo byabadde akozesa kukola kakuyege nga bagenda okugoba abagwira bonna mu Amerika ng'afuuse pulezidenti nga batagenda kulagaana baddugavu bonna kuno kugatta abasiraamu n'ebirala bingi ebigwa mu kkowe eryo. Obwedda bakutte ebipande ebivumirira Trump nga bawoganira waggulu mbu Donald Trump si pulezidenti waffe. Mu Chicago abantu abali mu 1000 bakungaanidde ebweru wa wooteri ya Trump eyitibwa Trump International Hotel n'ekizimbe kya Trump Towers nga bwe bawogana nti teri Amerika nsosoze. Poliisi ekizo kyonna ekisoboka okutaasa embeera omulina okuziba amakubo. Ekirala ekisinga okutabula abantu bano nti musajja mukulu ono Trump yasuubiza okuzimba ekisenge kinene ate ekiwanvu ku nsalo y'Amerika ne Mexico kuziyiza abayingira mu Amerika mu bukyamu. Okwekalakaasa kuno tekusosodde muto omuvubuka wadde omukadde ng'abayizi abasaba mu 1500 okuva mu California ko n'abasomesa baabwe bebasoose okwegugunga. Amawanga ag'enjawulo agali mu Amerika nago okwekalakaasa kuno tegawulumidde mwana nga batya nti oba oli awo omusajja mukulu ono ayinza okubagoba.